Omuvubuka abyetooke mu katale k'Ennateete atunudde Gamyansa. Abasuubuzi bamwetoolozza akatale nga bamutiisa erimu ku matooke g'abadde abbye nga bamusibyeko n'omuguwa ng'embuzi alimu okudduka. Omugongo gwe gubadde gusaze embooko ze bamukoonye. Omuvubuka n'oluvannyuma ategeerekese nga Ashraf Kasirye ng'asangiddwa n'enkota z'amatooke 3 era nga kigambibwa nti aludde ng'abba emmere ebeerekeddwa ku midaala mu katale kano. Amatooke galinnya ga mirundi 5. Atwaliddwa mu ofiisi y'akatale nga bwe yegayirira abasuubuzi baleme okumutwala ku poliisi. Kigambibwa nti emmere ebadde ebbiddwa ya mukyala Kaweesa manyiddwa nga Mama Ronald ngono ategeeza nga omuvubuka ono bwe yagenda naye mukyalo ewaabwe mu Lumbe kyokka nawe yagenda okuvaayo nga babbye essimu 3 era amangu ddala ne yeemulula n'akomawo e Kampala. Bagenda ewaka mu Lumbe n'abbayo essimu ezo essimu z'abantu ennungi. Mama Ronald ategeeza nga bw'ayagala okusasulwa ssente ze ez'emmere ezebbibwa ssaako n'ebirala. Bw'amala okunsasula bamusibe. Fred Kalema nga yamyuka ssente w'abasuubuzi mu katale kano ategeeza nga ebazza mu Lopera babba emmere y'abasuubuzi era nga n'abamubaze nga bakiteeka ku mukuumi w'akatale kano nti yandiba nga yagitwala. Bakwata abavubuka abateebereza okubeera mu bumenyi bw'amateeka mu bubinja tubahandolinge tubakwase poliisi. Ategeeza nti obubbi mu katale kano bweyongedde nga mu nnaku 2 zokka olw'omulala gwe bakwatidde mu dduuka ly'omusuubuzi era nga poliisi yeyamutaasizza bamutwala ku poliisi y'Ennateete gy'akuumirwa kati. Sago tulina nti poliisi tuli kumpi tugikubira netuukirawo mu budde birabika ng'erisituwinga omuntu oyo nemutwala. Akubiriza abasuubuzi obutatwalira amateeka mu ngalo kubanga bajja kuviirako abantu okuttibwa n'asaba obuvunaanyizibwa obwo okubulekera poliisi ebalamule. Si kirungi kutwalira amateeka mu ngalo. Mubbi waba akwatidde tukwase omulimu gwa poliisi ekola omulimu gwayo. Kiza Martin yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.